Wasuzotya munafe yonna gy'osinzira okulaba Bukedde TV 1 ze Ismail Nsubuga. Nina mulungi mebo okutuusaako amawulire agataliiko nfuufu nga bulijjo katusoke tukuwe ebikulu ate oluvannyuma tugakuwe mu bujjuvu. Zenga mulamu bamusalidde wano. Ab'ettima basobezza ku mukazi ne bamutta Bagusudde Naggalabi okumpi ne we batikkirira kabaka. Akawale kabadde wabbali ne bamusala obulago ne babuggya. Embizi omusanvu ezibbiddwa okuli n'ey'obwana zikwasizza abakinjaaje. Poliisi etutte ennyama ng'ebizibiti. Embizi gye basaze n'amabere gakyatonya muga wagiguze wano. To vote for a peaceful Uganda. President Museveni anoonyeza akalulu ennebbi n'ezzombo abasuubizza enkulaakulana. To get the road tarmac from Karuma all the way to Koboko. Nandala Mafaabi anoonyeza akalulu mu bitundu bya Alebtong. Webali nnyo webalire ddala munnaffe ali ku Bukedde TV 1 ge gataliiko nfuufu mu bujjuvu nga tugatandise n'abatuuze b'e Naggalabi ekisangibwa mu Buddo abakeredde mu ntiisa bwe bagudde ku mulambo gw'omukyala yasaliddwako obulago ne gusuulibwa e Naggalabi okumpi n'ekifo awattikirirwa Ssaabasajja Kabaka. Bino bibadde mu Kyengera Town Council era omusasi waffe abirina mu bujjuvu. Omulambo gw'omukazi ono gulabiddwa omu ku batuuze abadde akedde okugenda ku mulimu nga gusuuliddwa mu kifo okumpi ne we batikkirira Kabaka e Naggalabi Buddo mu Town Council y'e Kyengera era bw'atyo n'atemya ku batuuze. Kiteeberezebwa okuba nga omukazi ono attiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero era nga baamuse bandiba nga baasoose kumwekakaatikako. Kiteeberezebwa nti bamusobezzaako okusinziira kye tulaba kubanga akawale kabadde wabbali ne bamusala obulago ne babuggyako. Nti omuwala ono ali myaka wakati wa 23 ku 25 bateekwa okuba okusinziira ku bubonero nti omuwala ono yazze nga mulamu bamusalidde wano kubanga olaba omusaayi enkulukuta gye gukulukuse naye nga kyannaku nnyo ekifo kino ekisookera ddala kya nnono we batikkira Kabaka n'ekifuuse kya bulabe olw'abantu batandika okuŋŋaana wano kuba ku ssaawa emu paka ssaawa nga 7. Omwana omuwala bamuleese wano bamusalidde wano bamusalanga asala embuzi. Edi Segane ssentebe w'ekyalo Naggalabi ayogedde engeri gyafunyemu amawulire g'okuttibwa kw'omukyalo ono era n'atemya ku poliisi y'omu kitundu ekwataganye n'ey'ensangi ereese embwenkunzi y'olusu. Kati nawe tusabira bakama baffe naddala abava mu aba Buganda ekifo kino bw'okitunuulira it's a total darkness. Twalisabye batterewo zi kamera oba n'ettale za sola. Abamu ku batuuze basabye abakuumaddembe okunoonyerezaawo okumanya Basse omukyalo ono. Naye nga tusaba naddala ndaffe abali mu bubwatwabwatwa nti ekifo kino kya nnono ate era kya buwangwa nti security eriwo oba obutebentevu obulio tebumala nga tusaba ab'obuyinza n'abavunaanyizibwako otusindako batuyambe balizeeko okuleetako ebitaala ebiwera. Oyita wano akawungeezi nosanga abantu nga bali ku mayirungi abawala n'abalenzi beekwanira wano yafuuka loogi. Tusaba ab'obuyinza bannaye mutuyambe mube nga mukola patrollinga muno bwe muti. Ekikanga bwe kigudde olwaleero ku Naggalabi tusaba aba Buganda n'abalala bonna ab'obuyinza basobole okubeera nga bateeka kuno kamera bayambe Ssabanobe kubanga abadde akumye ekifo kino nga bulungi nnyo naye bannaye Buseegwa ali wano kubanga n'emisana emmotoka zibeerawo naye nga tetulina kyakukola. Mathias Walukaga meeya w'ekitundu kino asabye abaddukanya ekifo ky'e Naggalabi okukwatagana ne poliisi okusaawo obukuumi obumala. Baleme bantu okuddira kifo kya buwangwa bwe kiti eky'omugaso ennyo okukikoleramu ebikolwa bitasaana. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga kazize ettemu lino era waliwo omuntu omu akwatiddwa okubayambako mu kunoonyereza. Poliisi negenda mu kifo ekyo nereeta n'embwa ne baleeta embwa za poliisi ne batwala paka ku pikipiki y'omukwate ya Arthur pikipiki eno namba UFK
277A ate ogenda okukebera piki ne basanga nti ejjuddemu omusaayi. Abasirikale ne bakwata Arthur ono agenda bitebyeko. Nuriati Namagembe yakusakidde gule lino ku Bukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe ab'e Naggalabi Buddo. Bwe tweyongerayo, poliisi e Lugazi ekutte abakinjaaji bana bagiyambeko mu kunoonyereza ku babbi b'ebisolo omuli n'embizzi abamazenko abalunzi emirembe mu kitundu ekyo. Kino nno kiddiridde okubbibwako embizzi 7 ne bazibaaga okubadde n'eyakazaala ne bagiresa abaana. Omusasu waffe Nabyoka abikuwe. Embizzi 7 ezibbiddwa ku mulunzi Aneti Nanyongo ku kyalo Katungulu mu divisioni y'e Kawolo zizaalidde abakinjaaji bana ebitukula maka ebyazaalira ensiko okukkakana nga poliisi ebayodde n'ebalinyisa akabangali okubadde n'omukazi abadde akutte akacupa akatebeezebwa okuba nti kabaddemu ebifaanana omwenge nga yeeyokyayokya. Embizzi zino zisangiddwa nga zibaagiddwa ku kyalo Kinyolo e Lugazi era Nanyonga yeesaze akajegere oluvannyuma lw'okulaba ennyama n'akakasa nti ze embizzi ze zennyini ze zibaagiddwa ekireesewo akajagalalo. Musawo wano tuzze gye wange ne muguza embizzi yange emu nga nnene maama waazo nalaba zino ezisigadde oyo azinonye n'emabeere g'embizzi gaye gali awo n'obugere bwazo zezo yo yennyini. Poliisi erabiddwako ng'epakira ennyama mu kaveera okugitwala ng'ekizibiti. Okusinziira ku Nanyonga emu ku mbizzi bagiresezza n'obwana bwe badde yakazaala. Obwana bulina kufa. Katonda oyo omusajja amuvudde mu buvi. Amuvudde mu buvi. Ba embizzi gye basaze n'amabeere gakyatonya. Muga wagiguze wano. Nga n'ebigere byennyini balaga byebyo. Ate ku mbizzi 7 n'ebigere byennyini babibalera bya mbizzi 7. Abakwate batwaliddwa n'ennyama yaabwe. These are common thieves or pigs. Let them come to police. Nannyini kifo bakwatidde abakinjaaji asigaddeko okuluma olwa poliisi okukwata abakozi be nga n'ennyama etwaliddwa. Embizzi yagiguze mu mateeka. Poliisi era eriko ebifo ebirala gyegenze neeyaza nejjayo ennyama y'embizzi. Wano bonna badduse ennyama tugisanze bweri nnyingi naye omukozi waawo taliiwo. Poliisi etuuse ne ku kyalo Katungulu ng'entuuta y'embwa enkonzi y'olusu okuzuula ababbi abalala kyokka embwa ekotokedde busa. Eno abatuuze abakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo nga Richard Bamutiire beekokodde obubbi bw'ebisolo obususse. Kubanga buli oluki awateekwa okubaawo ekibbibwa. Babba enkoko, babba embuzi ku ttale, babba embizzi n'ente bazibba. Ate nga kitwalidde ddala ebbanga. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Ssezibwa Helen Butoto akakasizza obubbi bw'ebisolo n'abakinjaaji abakwatiddwa. Ekituufu tulina abantu 4 betukutte nga bano kigambibwa nti benyigidde mu kubba embizzi. So nolwekyo tutandise okunoonyereza ku nsonga eyo. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Olaba agataliiko nfufu ku Bukedde TV 1 okunoonya akalulu k'obwa president kukyagenda mu maaso nga bugolongo olwaleero retired General Yoweri Kaguta Museveni atalaaze ebitundu bya Nebbi ne Zombo ng'abadde awerekeddwako mukyala we Janet Kataha Museveni. Abeeno bategeezezza nti tebalina kibabanja Museveni okuggyako okumuyira obululu nga bamwebaza olw'ebyo by'abakoledde. Olwaleero President Museveni akuyeza abantu mu disitulikiti ey'e Nebbi ne Zombo okumuwa akalulu akagenda okumuzza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era awerekeddwako Maama Janet Museveni. Kampeyini olwaleero zitandise ne Ssaabalabirizi yawummula Luke Rombi ng'asabidde eggwanga libukalemu emirembe mu kiseera eky'okulonda. I want to pray that come next year the elections will be peaceful, that Uganda will vote, that Uganda will make their decision. And God being our helper, it will happen.
Bishop Orombi ategeezezza nti abantu ba West Nile bakyetaaga enguudo basobole okutambuza ebyamaguzi byabwe okuva mu byalo okubituusa mu butale. And we people of Nebi still believe very strongly that you have a task to do for us. And I pray that you will give us that shoe so that our people can travel, so that development can take place. The people in Zombo basket place of Nebi have so much food, but bananas rot on the way. Avocados rot on the way because sometimes it's impossible to travel. Abakulembeze ab'enjawulo bategeezezza nti West Nile tebalina kye babanja President Museveni kubanga teyakoma kutebenkeza kitundu wabula bazimbidde n'enguudo nga n'endala nnyingi zikyazimbibwa. The only way to protect these gains is to vote you back into power, since you are the only one that has demonstrated the capacity to lead this nation. Era tuli basanyufu oluguudo agenda kikola ekibadde kinnuma nnyo era kyogedde ayogedde ku by'amasannyalaze tulina amasannyalaze tulina security naye tulina ekizibu kya mulimu twamusabye atuwe mulimu. In this election, our people have told us that they want to give President Museveni 93%. Ahead now, we've got the second referral hospital, that is Yumbe Referral Hospital. In President Museveni, we vote for hope. In the 2026 general elections, the people of Nebi, do not waste your vote. Kindly vote for President Yoweri Kaguta Museveni. President asoose kuwa Maama Museveni omukisa okwogerako eri abantu ng'ono abajjukiza nti buvunaanyizibwa bwabwe okulonda obulungi. That one thing is to remember that every one of us who has a vote has a responsibility to vote for a peaceful Uganda. Ono ategeezezza nti olw'obutebenkevu obuli mu ggwanga bannayuganda basaanidde okuddamu okwesiga President Museveni ne mu kisanja ekijja. We have one homeland on planet Earth. If we mess it up, we have no other homeland to go to. And God is using NRM in this season to fight for that freedom and peace. Ye President Museveni asoose kwagaliza mulabirizi Luuka Orombi amazaalibwa amalungi. First of all, I congratulate my young brother, His Lordship, His Grace, the Archbishop Orombi, on being a few years behind me. He's 76, I'm 81. Annyonnyodde nti obutebenkevu obuli mu bukiikakkono bw'eggwanga yagattako okubatuusiza amasannyalaze, amazzi amayonjo, amalwaliro, amasomero nga n'enguudo ezibulayo za kukolebwa. With West Nile, we have struggled. We didn't have money initially, as you know. The country economy was down. We were able to get the road tarmac from Karuma all the way to Koboko. So how can we do 300 kilometers and we failed to do 16 kilometers? That's right. Abategeezezza nti we yajjira mu buyinza ng'amasomero matono okwetoloola eggwanga naye kati ne disitulikiti y'e Nebi erimu amasomero 8 aga siniya ng'okwo gatta n'ag'obwannannyini. There are 89 government primary schools. I think there are 22 parishes without government schools, which we are now targeting. Then government schools, secondary schools are 7. I will continue to consolidate the government schools, primary and secondary. Agamba nti kati kyazaako kwe kukakasa ng'amasomero tegaddamu kusaba bazadde ensimbi era nti afubye n'okusaawa amatendekero g'ebyemikono aga gavumenti ng'abayizi kati basomera bwereere. And we are going to insist on free education in the government schools in the coming term. Free education, no charges, not paying of school charges. Bw'avudde Nebi Pulezidenti yeeyongeddeyo ezombo era ng'agenze ne Maama Museveni akunze abaayo okumulonda ayongera okubazimbira enguudo okuli oluva e Nebi okugatta ku Zombo n'oluva e Zombo okudda e Vula nga za kuzimbibwa mu kisanja ekijja. We have moved the tarmac road all the way from Karuma all the way up to Koboko. Ku byobulamu yeeyamye okusuumusa amalwaliro agali ku disitulikiti gatuuke ku mutendera omunene. So by NRM bringing you together, that's how we are able to win in the first round every election. But also
building of national institutions such as the army. Robin Anantale, Shamshad Nalujane Aida Nakazi, bebakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate ye Nathan Nandala Amafabi akwatidde ekibiina kya FDC Bendera asibye mu bitundu ebya Eleptong nayo asaba abaayo kumulonda mu kifo eky'obwa president. Abasuubiza okubatuusiza amazzi amayonjo singa banaaba bamutadde mu buyinza. Akwatidde ekibiina kya FDC Bendera mu kalulu k'obwa president omwaka ogujja, Nathan Nandala Mafabi olunaku lwaleero asibye mu bitundu bya Leptong, Otuke ne mu kibuga ky'erira ng'aperereza abaayo okumulonda. Atandikidde Leptong n'abawagizi be abasanze ku makubo nga bamulindiridde era avudde mu mmotoka ye n'abeegattako ne batambula nga bayimba n'okuyisa ebivolo. Abantu bamuloopedde ebizibu bye basanga omuli ebbula ly'amazzi, okubulwa akatale k'ebirime byabwe, ebyenjigiriza, enguudo n'ebirala. Ekiri wano eky'amazzi, ofisi ya prime minister bazimba naikote ne bazimbira abaana naye nga amazzi tekuli, ne bwensimululako olaba amazzi tekuli. Goods and products are sold at quite very low prices, and yet farmers put in a lot of effort in the entire process, and therefore they do not benefit from what should be done. Our call to the incoming government is that they make sure that farming is put at a place that is important. Na FDC abakuyegerako Nandala okuli omubaka wa Toro North Geoffrey Kanya basabye abantu mu kitundu kino okulabira ddala Nandala Mafabi. The candidate of Honorable Nathan Nandala cares for people, loves the people, all the people around him. Ye Nandala asiimye abeeno olw'okumwaniriza n'abategeeza nti bw'ajja mulanga abeera azze waka. Abasuubiza okubakolera ku bibaluma omuli ekizibu ky'ebbula ly'amazzi n'enguudo singa bamwesiga ne bamuwa akalolo. The service delivery like water will be at a village level. Komepi me marame yaine wotanda hakucha yongena mari ikuruni atwenye Uganda. Birubero meka okeri wanti. Agamba nti obwavu obukudde ejjembe nabwo wakubunogera eddagala nga bwe yasengese mu manifesto ye. Our manifesto speaks about poverty as a major problem in Uganda. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala. Ernest Chaze yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Nga tukyali mu nsiike y'ebyobufuzi akulira ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atongoza manifesto y'ekibiina erimu bye banaakolera abantu singa babeera batuuse mu buyinza. Kyokka awabudde bannakibiina naddala abaaweereddwa kaadi okukikwatira bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament okwenoonyeza akalulu mu bitundu byabwe baleme okumulinda lwanaatuukayo. Bino byonna bibadde ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule wano mu Kampala. Bannakibiina ki National Unity Platform olunaku olwaleero batongoza manifesto yaabwe gye bagenda okutambulirako nga banoonya akalulu akanabatuusa mu buyinza mu mwaka gwa 2026. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yatongoza manifesto eno erimu ebyo byagenda okukola nga bibadde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makerere Kavule mu Kampala. Ng'emu ku bisiddwako essira mu manifesto eno mulimu okukola enguudo ennungi, okutumbula ebyenjigiriza n'ebirala ebigasiza wamu abantu nga ne bannamawulire baakulya nga balimi nga bakola emirimu gyabwe nga beetaayo abatali abakuba ku mukono. Akulira oludda oluwola gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ayogedde ku manifesto etongozeddwa. You steal taxpayers' money, we look you up so that others speak a lesson and know you cannot touch taxpayers' money. Kyagulanyi alaze engeri ebiri mu manifesto eno gye bigenda okuyamba bannayuganda okwongera ku nkulaakulana. This is going to be government policy. Eno egenda okuba enkola ya gavumenti bye tugenda okuluubirira. So mumenyemenye manifesto yaffe buli wa NUP oba oli MP oba oli meya. Eno ye manifesto y'okwotandikira, ebirala ebiri detailed oyongereza okwo. Naye abantu mubalage nti tugenda kola nga gavumenti. Kyagulanyi era asabye buli munnakibiina yaweereddwa kaadi ko buli mutendera okugenda yeenoonyeza akalulu balemenga kulinda ye ate nga batambuza manifesto y'ekibiina. Nenjagala obudde obusinga mu bumale mu constituency zammwe musisinkana abantu
mubasaba akalulu ne temubasaba busabi kalulu mubalage gye tugenda mugende do to do obudde bukyaliwo mutuukirire buli muntu nfuba okulaba nga ntuuka kuli bantu kubanjagala tugende okulonda nga njogedde ne miliyoni ezitaka wansi wa 20 ez'abantu nawe njagala making sure wakiri 80% ku balonzi abeewammwe oyogedde nabo. Asi bannayuganda okwongera okwakwasizako n'obuyambi obw'ensimbi okusobola okutambuza obulungi kampeyini zaabwe. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Mu kitundu kino ekyokubiri ekyamawulire agataliiko nfuufu waliwo maama amaze emyezi 5 ng'abuze neeraliikiriza abamu ku bantu be okuli n'abaana be. Ono baamunoonyaako nga balondoola kamera z'oku nguudo kyokka nga yakoma okulabwako ng'ali mu bitundu eby'ewa Bakuli. Kyokka okubula kwe kw'omukadde ono poliisi ekutadde ku maali ye egambibwa okuba nga ekayanirwa abamu ku b'eŋŋanda ze. Omusasi waffe abirina mu bujjuvu. Waliwo abaluganda abalajana olw'okulwawo kwa nnyabwe nga ekagoya Robin emyaka 79 mu maka ge Nabulagala Kasubi mu ggombolola y'e Lubaga. Noonya maama wange ekagoya Robina yambulako yakabula ujiji na myezi giwera 5 nga yabula. Ndi wano okunoonya jjajja wange nga bamuyita Robina Kagoya. Kigayibwa nti mukadde yafuluma ennyumba ku saa 8 ogw'ekiro myezi 5 emabega n'abulawo ng'abaana n'abazzukulu bamunoonya tebamulabako. Luseeko mu maka ga Kagoya ne tusanga abamu ku baana n'abazzukulu saaka bapangisa nga beebuuza ekyokukola. Kati nze nali ndi wange ne bankubira essimu nti maama waabuze yabula ku Idi. Luga Fiona muwala wa Kagoya agamba nti yali abeera ne nnyina naye bwe yazimba ennyumba ennansana n'asenguka era mukadde yasigala n'omu ku bawala baaganya okuva mu nnyumba okwogerako naffe nga yali amulabirira. Tuka ku bizindaalo maama abuze ne tunoonya ekibuga kyonna kamera n'emulaba ng'ali awo mu kibuga akkirira bw'ati. Okusinziira ku booluganda muwala wa Kagoya aganya okufuluma ennyumba yava awako olunaku maama we yabula. Sita wange yali asula naye mu nnyumba wano njugula nga nsula bulungi eri kati sita wange ndowooza yagenda n'atambula n'aleka mukadde yekka mu nnyumba. Abooluganda batabuse nga baagala afulume naye n'alemerayo. Kati kyobola banjagala n'abeerawo anti kaakati ekyokulumiriza amugamba oli ataliiwo nti yakayanira wano. Bagamba nti bakweza kamera za poliisi okulondoola engeri omukadde Kagoya gye yatambulamu okuva ewo okutuuka mu kibuga ewa Bakuli kamera ezaakoma okumulaba. Twagenda kamera kodi Kampala ne bamutulaga ng'akutte bw'ati akaveera aka green n'ayimiriza takisi n'atula mu takisi nga tuli ku kamera ya kodi Kampala. Luwedde Irene nga mukwamwana agamba nti nazaala we yebaka bulungi naye kyamwewuunyisa okuva mu nnyumba Matumbi budde n'agenda. Yabula mwezi gwali gwa 6 yava wano ewaka yafuluma kiro nga twebase. Yompangisa Rwagasirwa Prose ategeeza nti bamanyi mayitire ga mukadde ono nti naye ye ng'omupangisa tasobola kuyingira mu nsonga z'abaluganda. Waliwo maama Jena n'ambuuza jjajja omulabyeko lwanakeeranga oluusi nga neetegeka ngende nkule nga jjajja sinnamulabako ng'akola ki ng'afuluma. Kyokka Moses nga mutabani wa Kagoya ategeeza nti okuddaabiriza ennyumba za mukadde kyanyiza baganda be ne kireeta enjawukana mu famire yaabwe nga balowooza nti ayagala kutwala nnyumba zino. Kati naye ebbanga lyonna mukyala wange amufumbira tubeerawo naye talina ttabu n'obusente bwe nafuna bwe nabujja twabujja nenja nenongosa obuyumba bwe buno bwonna bwonna ne butulako obutunula naye abaala bubi ne balaba bubi. Kigambibwa nti abooluganda bano balina enkayana z'ebintu bya munyaabwe nga waliwo n'abaali baagala okubirwanira wadde nga tebaagala kubyogerako nnyo. Ow'amawulire mu zooni y'e Nabulagala nga yenna Kyanzivena agamba nti abooluganda baategeeza akakiiko k'ekyalo kubula kwa nnyabwe era ne basaba okuggulawo omusango ku poliisi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirano olw'okwesijire ng'ayita ku lukumu lwa simu ategeeza nti abooluganda bamanyi omukadde waali naye entalo z'ennyumba n'ettaka ze zibasumbuwa. Omusango kituufu gwaggulwawo era poliisi nenoonyereza n'emanya omukadde wa waali. Twasobola n'okufuna ne statement z'abo abaali naye. So kusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi omuntu ono teyabula
waali ne poliisi ebimanyi wa waali. Kale webito ebiri ebyensonga z'omukadde eyabula bwetweyongerayo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye enkulaakulana etuukiddwako aba yunivasite y'obusiraamu Mbale. Eno Katikkiro abadde agenzeeyo mu kulambula kwaliko mu bitundu bya Bugisu ne Bukedde. Katikkiro Charles Peter Mayiga ku bugenyi bwaliko e Bugisu ne Bukedde asinkanya abavubuka bankozamboko ku yunivasite y'obusiraamu eya IUIU. Aneezeddwa abakulu ku yunivasite eno ku Wadi Rashid Nsubuga sako Professor Ismail Jagenda akulira yunivasite eno n'amukwamisa okuva e Mengo saka okulembeza abavubuka bankozamboko. Professor Jagenda abulidde Katikkiro nti mwaka gwa 2000 Ssaabasajja yasimba n'alambula ku yunivasite eno era yasimba omuyembe nga mu kiseera kino gubala. I would like to inform you that actually in the year 2000, His Royal Highness the Kawaka of Uganda also chose to visit IUIU. So we really want to thank the Uganda Kingdom for the special relationship that you have established with our university. Katikkiro Mayiga asiimye abakulira yunivasite eno bwe bamulambuza ekizimbe bwaguuga omugenda okutendekera abayinginiya. Era kabonero kalungi okulaga nti ssettendekero ono atambula agenda mu maaso. Era mukulu ono anambuza ekizimbe ekipya, bizimbe bipya ebya faculty eya engineering ne technology oba bagenda kutendeka bayinginiya n'ebya tekinologiya. Katikkiro ategeeza nti abazungu okujja kuno twalowooza nti baali baze kutugunjula kumbe baali banoonya byabugagga byaffe. Baali balina okusooka okutusuuza ebyaffe. Kaakati buno obuyigirize bwe tufuna mu masomero baabutuwa naye tebwagenderera kutubangula oba kututendeka kyokka. Ne kwalimu n'ekigendererwa eky'okutujja ku byaffe. Omanye ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Bingi nnyo bye tukoze mu ssaza, twetabye mu misinde egya Ssaabasajja Kabaka. Tukiza embuga mu ngeri y'oluwalo, era mbasaba abali wano nti olukiwalo lwaffe lukyagenda mu maaso. Bwaba ekika ky'engabi mu ssasiga lya Yiga basonze ensimbi obukadde 38 ezoggulira omukulu w'ekika kyabwe entambula okumwanguyiza emirimu. Akulembeddwa maama wa Migamba Charity nga babadde makindye ng'ensimbi bazisonze bayita mu kijjulo. Eno ku Matovu ssentebe w'enteekateeka eno ayogedde engeri abazzukulu gye basonzeemu ensimbi ezo. Kubanga bakoze kyonna kye basobola, basonze ensimbi bazireese kati tugamba twagala kiggwe. Omukulu w'essiga lino Omutaka Haji Kitaka Lubega yebazizza abazzukulu nabo abaagaliza essiga okugenda mu maaso. Ndeebaza n'esikwebaza yenna nti mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mukoze. Mu butuufu nga ndi wano ndi mukugu mutereere. Haji Badru Kamuga omu ku bazzukulu ayogedde ensonga lwaki abamigamba be beekebyeekebye eddimu ery'okunoonyereza jjajja entambula. Embeera nga bwekyuse bakadde baffe bano abakulu b'ebika basobole okubeera nga bakyusa omulembe nga bwe gukyuse nabo bakyuse embeera y'entambula. Faizo Kizza ne Ronald Kakooza ne bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Webali nnyo webalire ddala munnaffe bwe tutambudde enkya ya leero tetujja kubanga tusukawo okujjako okwagaliza olunaku olulunyize Ismail Nsubuga mbadde ne mulungi mebo obeera bulungi weraba.